topic wanjisebo nga bitalo ngana bitalo nnyo bannange bya Eriki bitalo nnyo bitalo ddala. Musiraamu agamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yes, Musiraamu bwe tugamba kuba Katonda yagaba ate era yakola ki ate era yatwala. Wasembayo ddi okulaba Eriki? Eriki mbadde ndudde omulaba and Eriki has been a good man, has been a good boy. Musajja mulungi nnyo. Eriki musajja mulungi nyabadde mwana muto mwana mulungi nnyo y'omu ku bantu bemmanyi abalina empisa bambi. Katonda amusaasire, Allah amusaasirire ddala. Naye mbadde ndudde okulaba Eriki ebbanga ddene naye nakoma kumulaba twali Makindi nali ne Kabakko mu motoka ne tumusanga bambi Eriki ne tumukola ki ne tumubongako awo. So naye mbadde ndudde ddala okumulaba. Ndudde ddala mbadde ndwiridde ddala. Eriki just is an industry figure, I would say. Like nga abantu betubeera nabo nga mmwe betubeera nabo mu industry, ba cameraman, ba videographer, ba video assistant grapher, what you get, eh? So bwe tutyo bwe mutegeera Eriki nti mwana mu industry ate ekirala mwana wa DJ Michael ekisingira ddala obukulu. Naye nze mulabidde nga mu industry ngenda okumutegeera namulabanga mu Nnyondo. Edda twagendanga mu Nnyondo naziza Zioni ng'omwana oyo musanga nnyo mu bbaala nga mulaba nnyo naye nga mwana muto nga aba ayagala okuyingira ebbaala naye ng'oluusi tebamukkiriza ng'ayagala kuba mu bidongo. Mwana wa ndongo oli abadde mwana wa ndongo. So abambi yankwasanga nnyo ekisa because twamusanganga ku mulyango ng'oluusi omulaba bounce tebamutreatinga bulungi naye ng'era bambi agezaako okujja atendinga endongo. So like abadde ne spirit y'omulimu gw'endongo, I would say atejjuke ne taata we muki mudongo. Topic. Yes bro. Nga gwe omuyimbi ate oli muzadde. Kitegeeza ki omuntu okubanga abiriddwako omwana we ku myaka egyo? Ngazo omuyimbi ate omuzadde because in the future saa yonna ngenda kuba muzadde inshallah. Kyembadde nsuubira like ekinnumye nnyo ku mwana ono nti abadde talina kye yakoze nti mbadde wali ebbali ne muganda wange Balosi nangamba mwana okumanya ensi tetulina kugiyayaanira omwana wuuno wano tannakola mulimu gwonna naye Mungu amututte kati ate ffe abayayaanira ensi kitegeeza tewali wano kye tuyayaanira. Ensi tetwemazaamu, ensi tekwemazanga mututtanga munno lwansi oba tutwalanga bulamu bwa munno lwansi because at the end of the day obulamu bwe businga obukulu. Okitegeera. So kinnumye nnyo ng'omuzungu omuyimbi, kinnumye nnyo ng'omwana, kinnumye nnyo mu buli ngeri yonna because abadde mwana mulungi kisingira ddala abadde n'empisa Eriki ekisa ekyenjawulo ku bantu bonna. Yes bro.